Bobi Wine ye gyali already wobanga yegobadde olina obuyinza akubanga eno family ndowooza yo eyagala kujja ejjewo family eri era ndowooza ne bali nabo balina abali mu kintu saidi ya Bobi Wine wobanga gobadde olina obuyinza saidi ya Honorable Kyagulanyi wali wagidde muganda wo okujja okwesimbawo oba okuyingira ebyobufuzi kuba kati abantu balina obusungu bantu banyiivumu omuliro mungi gwenga gwe okuwagira Nubianiri no wagira Nina Rose lwaki towagira yawe oba Sentamu Nyanzi nze mandooza bwe baba basobola nga balina obusobozi bajje banna Uganda esalawo nti gwe tukusiimye gwe tetukalulu anti abantu bagamba ne mukulu Museveni naye yaleeta abantu be baŋŋandaze so noono naye oza walimu obudde kuleeta naye babe tekina buzibu kubeera oredde ojja kakananga abantu abamu bali ku lusegere lwa Bobi Wine bakidoobe ndooza kiri buli wamu nti era osembeza abantu bo b'otegeera abakutegeera naye ng'abantu ke balina osalawo mu kalulu obaleeta lwa presentingira abantu ne babaveeti nga bwe bakola Nalukoola ne balonda nti yoono so kati abalabi eri ku telefayina bo balina kutunuulira ki balina consideringa ki okulonda I think bakoze ng'omuntu anaabakolera ebintu bye beetaaga tulina abantu bangi abadde mu parliamenti eno nga beebase tulo kisanja kyonna tebalina kye bakoze agenda kudda mu Sebutemba bagamba naye musawo esembayo mutukomyewo kati mulonde omuntu anaabakolera ebizibu mumanyi ebizibu byammwe mulina mu kitundu abamu balina ebizibu by'amataba emyala okubba ettaka biki mufune omuntu nga n'ababeereramu ng'abeera na mu constituency otegeera ebizibu ebiriwo si oli nti ate abeera Nakawa simanyi abeera Ntinda olumu wafe wheel drive y'emiliyoni 2 tulinakomawo twetaaga service delivery abantu abanakola kyabanatusakira kale 2021 tulina be twasindika mu parliament era nga nabo bavudde eno mu entertainment bakoze batatukubire torch okutandikira ddala ndoza ku Dr. Hilderman mukulu kiyaga Hilderman ze kyemanyi kyakola ekyamaanyi kwe kuvuga enongosereza ya copyright law including digital elements ezaali zibulamu kyekintu ze kirala ekikulu kyakoze eki engeri gyesibeera eri gyabeera emawokota simanyi kyabakoledde n'ekyo kyo kyendabye nti akikoze ani omulala awo Lutaya alabika abeeka kuto bamutegeera alabika bamutegeera sigerawo kakuuta eyo naye mpulira envuvuma eziba kiraka ye bamutegeera aye kaabakoledde yabakolera ekituufu akoledde ndooza aba eriya ye gyava feeno tetusobola kumanya kuba si mukulembeze wa constituency zaffe mwe tuli Honorable Rachel Magola ng'osose agala simanyi bulungi naalayika abasoga bamwagala ayinza okuba alina byakola endongo temuwamba nnyo endongo nagikuba bwalumu afuriga olwebaayo n'ekibulu ekyamaanyi lwajja n'akuba ye nga ye omuntu personal career ya music aleka agikola ki mpozi amala nnyo obudde ne mukusomesa kuba musomesa so ayinza okuba alina project zakola eyo ewuwe ze tutamanyi bulungi katulinde bulinzi tulabe bo kye banaasalawo kale Kaziwa Bashir ye yava eno mu mawulire n'agenda wali era akyali mawulire talina blogging gundi eyo kati kuva mawulire kati yafuuka politician ali mu mawulire naye nga kati era ege nawulirako ayinza obutadda ku kadi ya Nuupu kuba waliwo ate abalala abaliroyo abali mu kifo ekyo era ojja kakana amuge nti gwe mukulu ssebo oba ne ku kitebe takyakiika bulungi kasita yakola TV alina TV kati agireme ate teri mbeera ya lubeerera ne bwoba ofuzeeko katolo bwama tojjukira yafunayo kisanja eki ekyokubiri tebakimuddiza naye nga yakoze atya Kaziwa Bashir simanyi kyakoze bukyanga kawempe eyo naye nga bukyanga agenda bya kawempe tebiggwayo era walaba kugundi ku bya Segirinyantwe bali bya si basanyufu ayinza okuba talina kyamaanyi kyakyusizaayo eyo nga atuleseresaawo nga oba tafunye budde bumala oba tafunye support emala support system nga nnafu alabika abadde akyabulamu baba basobola omwongera nga basuubira bamwinamu essuubi bamwongere babalaba tabadde wa mugaso nnyo nga baleeta omulala abantu bangi tuli miliyoni aga tulinayo Kayemba Solo eyali manager wa Rema Kayemba Solo alabika ebyomupiira ewaabwe eyo
constituency agikiikiridde abantu baleka bamutegeera ye in fact mbonna Kayemba so alabika ali safe ebukoma nsimbi owulira nga ye watudde anywedde alabika anywedde era n'enjogera ayogeddeko naye ayogeza maanyi ayogeza maanyi yewulira nnyo alabika ayinza okuba ali safe ye tumusabe musajja mulungi tulina gwe twabuusaawo Rain Lubega ajja wali wennyini awalinga katolu bwama mupime tasingayo ennyumba Rain naye kadi tanagifuna bonna balinda wali awaddako gwe banagati gwe tulonze kubaawo tewaliwo Alozias awo waliwo Alozias Mukasa ate alayika abantu bawondoza ababaddemu nnyo katulinde n'opugwenawa kadi tulinde tulabe naye nga kyalina okukola Lubega tatunda ennyumba tagisingayo bamanerenda tabizanyiramu ebintu bwekajja abamukube si kwetuga so ensonga ya politics eno bikambwemu si byakumala gaddukira mu misinde tomala gaddukayo nti bali bagenze naye kangende oyinza okuvayo ng'olina ebisago tuwa ekifaananyi kyekisembayo ekyabo abasuubira n'abasuubira okufuna ekirooto kino abasuubira kaadi atagisuubira n'abo asuubira okujja independent